Sabbiiti eno minisita w'ebyensimbi Matiya Kasajja yategeeza Paalamenti nti gavumenti egenda kusala ensimbi eziweebwa obukiiko bwa Paalamenti ekyaviirako ababaka bangi okwemulugunya nga beebuuza engeri gye bagenda okulondoolamu emirimu gya gavumenti ng'obukiiko buno tebukola. Mu mbeera eno abavubuka abeegattira mu mukago ogutaba abavubuka bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo baagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ateekewo akakiiko akakola ku misaala gy'abakozi ba gavumenti kibayambeko okumalawo obutali bwenkanya ku ngereka y'Emisaala. Parliament efuuse abanakatemba na kukola zidiru. Twagala gavumenti eteekewo akakiiko kewandiise Salaries Commission. Kana akakiiko nga kekagaba emisaala mu agency oba ebitongole bya gavumenti ebisinga. Ssentebe w'omukago gw'abavubuka ogwa Coalition for Better Uganda Akampa Turnbull agamba nti si bamativu n'ekyobukiiko bwa Paalamenti okugereka emisaala gy'ababaka gye bafuna kubanga kigootaanya enzirukanya y'emirimu. Kati yafuuka kulya. Aba NUP bali mu kulya, aba FDC bali mu kulya, aba NRM nabo bali awo. Bateekewo akakiiko nga kali independent kasobole okubanga ne Parliament kagiteerako omusaala ogubasaanidde. Kuba kati kino kye kireetedde bannayuganda obutafuna eddagala mu malwaliro. Bano ababadde bakutte ebipande ebiraga obutali bumativu bwabwe basabye kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya okulwana ennyo okunoonyereza ku bulyake mu Paalamenti y'eggwanga. Parliament esuuliddewo bannayuganda ku nsonga za corruption. Ripooti eya ssente z'abakozi yatuukawa, yalagawa, baakolawo ki kye bali mu kukola. Ab'ekalamoja lwaki abali amabaati g'ekalamoja n'embuzi z'ekalamoja bali luddawa? Abavubuka bano era basabye bannayuganda obutawa Paalamenti mwagaanya kubulankanya nsimbi za muwi wa musolo n'ensonga z'enguzi ze babeera beenyigiddemu. Ssente za parish development model oba ez'emyoga ziri eyo tezinatuuka mu bantu. Ekitegeeza ne bamemba ba Paalamenti bwe baziteekayo be baddayo ate ne bazikwata ne bazirya. Tuyimukiremu tutaase eggwanga lyaffe Uganda. Tusabe tutunuulire ensonga ez'omuggundu. Bino we bijjidde mu kaseera kano nga baminisita abawerako ssaako ne sipiika wa Paalamenti nga bakyali mu kattuko okwekomya amabaati g'ekkalamojja nga si gaabwe. Saba sipiika wa Paalamenti alekulye mu bunambiro. Tetunaba kuva ku mulamwa abantu b'e Bukeediya mwakola loosi. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Bunambiro.